program behind the news tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike ebyaddala tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike bana bebuddo webale nnyo posaaka mumbeera bwetyo program ekiri egamawulire ebegguse Impact FM radio lwasamayinja gwe yakazuuka atanazuukuka bwe budde bwakededa ebyaddala muwulidde abaana nga bakyogera lunye ekiboogera tujja tukyogera twafuuka luyimba olugamba nti mulina bannanga okuba nti mwetaasa kubanga obadde omayiddwa nga obwakookolo kansa afuuse kansa ebyaddala nolw'ensonga eyo tulina okuba ntwebeereramu igwe nange taata maama nawe omwana ebiseera bino kati nawe munne tukugattako kuba kati mumanye kigenda mu maaso mu nsi taata wo bw'anaafa maama w'anaafa gw'ojja okusigala nga gwe mulekwanga obonaabona naye nga ate kibasa ekitutenese nepitirivu nnyo nga temuna kibalese ku nsi kuno nolw'ensonga tugamba bulijjo olina okuba nti munange omanya olyaki okozesa ki otambulira wa mu mbeera bwetyo mwebali nnyo baliddala bamabuzuukuse sometimes kikwasa okwatibwa ennaku noga nti ddala ndi munnayuganda ali munnakampala noyita ku nguudo z'omu kibuga Kampala nga abasajja abakulu n'abakazi batudde mu mabbali bali mu kulya katogo akatogo ke balyanga oli bakasena oli akasena amazima gennyini nga ku sefuliya abiseeko kaveera mukama katonda noga kati wuno ali mu kulya butwanga alabira ddala babusena wali waalya wano nga naye atunnawo wennyini kibi nnyo nyini ddala obujama of course bwafuuka mwana baliwo wetugamba mu bibuga byaffe Kampala n'ebibuga ebirala abantu bamansa kasasiro ng'alinga yagamba tali lwala ate munnaffe sayiko n'ekomawo n'alwala ye kennyini oba n'alwaza abaana be kale tulina okuba nga munnange tubikula amaaso gaffe n'obwongo ogenda kyenkolo olunaku lwaleero kigasa ani era nnumya ani bw'onokyegera tulina kulumya muntu wabula olina kuba nti weegasayika n'omuntu akwetoolodde tujja kuba nga tuli mu nsi yaffe etuwoomere ffenna wamu ng'ekitole omujja tuwuliriza webali kubanga ozuukuse taata maama kasobeera nga munange amakya gonna kulwaliro okitegedde nti n'obudde bwakeredda olina okuba nti ozuukuka si kweraliika bweraliikiriza nti abantu bafa kansa kookolo naye gwe kennyini olina okuba nti wennyini weeraliikirira ku bulamu bwo oyinza okuba gwe nkya gwoddako nga bakebera ng'olina kookolo kuyita kansa already bw'otuuka emulago kkiriza obagaana tewali bitanda byammwe ebitanda balina bitini nnyo abasawo bakekwa ayina okubalaba bakola ku balwadde batini nnyo kana olw'ensonga eyo olwala okimanyi olwala atyo on risk ekyo nkigamba bulijjo era sijja kukowa ku kibanga nkikugamba wamma taata we maama webale nnyo abaana bazze ku masomero kati akaseera katuuse okuba nti muddamu okulya ku bintu ne mugaa tulye ku nkoko enkoko gye mugaa okuba nti munange mulya nga si buli munange bukiyokiyo naye ng'ogenda kulya enkoko ennyini gye tugaa nti no nkoko olidde enkoko etagenda kukulwaza enkoko yeekuzizza yokka mu linnya lya Mukama Katonda gyegamba ekuze naturally nga yo ekuze bwetyo webale nnyo bali eddala enkoko ennansi Mukama Katonda kikubalire wamma aye nabo bonna b'ogigulira n'omunaye bakuwa omukisa ate mu mbeera y'emu mwebale nnyo gwe taata ne maama nga mukimanyi kino kati amazzi ag'okunywa mwayiga kati mugafumba mufumba ku mazzi ag'okunywaka n'oteteekamu kirimbu smiles endiki high class biki high class nga tugenda kuziika ng'ofudde kansa nedda wamma webale nnyo kasi tobeera nga gwe mufumba waka amazzi n'ogasa ne mu bboto yo n'otoma nago tewali kigaana n'akamu n'akeddagala ekinneewuunyisa abantu bemwegomba okufuuka bemwegomba okubeeranga twogera ku bazungu muzungu musanga kutte kibboto kyatambula agenda ng'alina amazzi ge nenkwadde nga bamakyafu nago agayina bo babimanyiira kuba kansa munanga abaluma buli kaseera naye ate mwe bemwegomba ebintu bwe bityo so tekirimu sitaani n'akamu n'akeddagala okuba nti ofumbye amazzi go n'ogassa mu bboto n'otambula nago nga gawoze dda oba otambula na bulamu bwo gw'omanyi obulamu bwo amwe bali nnyo gwakikola ekyo mwena wali abantu abatafumba mazzi kyokka nga bakamula obutunda bakola ki nga kyebaliko okufuna bufunyi ssente abantu ne balwala okulya ndigundi yalwadde typhoid nagamba nga simanyi gye namufunye kumbe wogenda onywanywa ebyo ebyobutunda bikitomanyi woonywa gw'onywako ebintu byafumba amazzi ng'ali mu kunywesa bukyafu bwennyini koleera nansi okuba nti akomawo kubanga abantu balya obukyafu mu mbeera bwe zityo nolw'ensonga eyo tulina okuba nga bannange tuzuukuka muganda ng'atuwuliriza naggamba bulijjo nti n'obutwa tubulya era tubunywa nekyo olina okuba nti okola
olina okuba nti obukendeeza ne bukendeeza mubiri gwo busobola okuba nti buvaamu. Mwebali nnyo bataata ne bamaama batafuuyira ng'eddaga mulikendeeza kati musooka okubekola eddagala lyammwe ery'obutonde ne muba nga musooka okuba nti mufuuyiza ne mulya ku greens ezitali nfuuyire kuba tugandi kati okujja obutta mu mubiri gwo olina okulya either ku bintu ebikaawa ne ku greens ezo noziyambira ddala naye nozirya nga ate nazo sinfuuyire kubanga ate munange ate kulwala amwebali nnyo mmwe mwenda mwena kasobera nga munange endiva ezo endiirwa osobola nozirima ewaka mu bisawo waka ku lubalazaawo nolekawo kumunange ekikolo nobanga kwonoga envaazo endiirwa oli wakabi nnyo wamma webali nnyo bali eddala. Programu emayiddwa nga ekiri mabega w'amawulire kantumireko ku mukyala Namala Christine oweri wali ebulindo obubaka bwatuuse munnange obubaka bwatuuse tuyenza tuyanzege mumbeera bwetyo mukama akikubalire mukama akikubalire sometime munnange tugamba nti banaye bantu mulye bulungi mulye waliwo abagaa nti mulangiro neetawo okulya ku bigreens yeetawo okulya ku ttooke yeetawo okulya ku kino webale nnyo mukyala Christine ebulindo mukama katonda akikubalire tusiima. Tuli mu program ayiddwa nga ekiri mabega w'amawulire muganda nga atuwuliriza nja kutumirako by the mukyala Nalongo Arthur tyokunsinika amenvu agatali gajiemu onanga osiga GMO eryenvu nga liwunya bogo yanga awunyira ddala akawowo kaffe kali ketugamba nti naakaganda wamusoga akawowo akasoga ne kati bogo yagomuji abasinga obungi ennyo ebibogo yebikolerere nogenda olya bogo talina kawowo n'akamu just oyagala kukuta ekivaamu kulwala bulwazi kubanga byabikolere nga bikyalimu n'obutwa buli baakolera mu mbeera bwekyo. Program ekiri emabega w'amawulire beetandise era kanzijota nate ebitaago bino otandikirawo tubeere nate atugenda mu maaso mu kaseera kano kennyini oli ku Impact FM radio Lwasa Mayinja nga bulijjo basore banyewo nate nze lwange omulangira Kalema gegange. Gano ge mateeka agafuga program Behind the News. Etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi. Etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano. Nyumirwa nga bw'oyiga mu program Behind the News. Bam. Okay, munafa tuliza ali Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza nate tuli fenna program ekiri emabega w'amawulire tugenda maaso nga tuwayamuko mu mbeera zino zabwe zityo. Tutandise program nate olunaku olwaleero mawulire mayitirivu nnyo ne Justin nonobamu agokauka gesokwa tusokwa mne tufunza mode tuba tulira wano mu kaseera kano kennyini akati nowuliriza mwe abefuula babinyonkondo babifeekeera abagagga abatagala kugula bintu bino ebyaffe ebiri organic byetwerimira zibasanze nadamu abagaa nti nno mmwe byemmwe mwefuula samaya balina batumbuto abalina ku ssente nga mugenda mu maaso okuba nti mushopinga mu supermarkets oba amaduuka gasse maduuka ago zibasanze basomole bannyabo kubanga buli kabi konna konna akabadde kabeerawo yo tuyakkawulira nga kali eyo mugase maduuka ago akati wuliriza wetwogerera balugambye nti nno waliwo kye bayise voluntary recalling eya kye bayita dairy products because of possible health risk. Ebitongole ebivunanyizibwa ku bulamu n'ekitongole ekivunanyizibwa ku ddagala mu nsi yonna bavuddeyo ne bayisa ekirango kino nenjagala nkikuweeko bere ng'okimanyi bulungi nnyo munnaffe. Ekirango kino kyayisibwa ngenda kusomezi 5 omwezi guno gwennyini gwe tulimu era bakizeemu actually okukiddamu sometimes kiba kyewusa n'okwewuunyisa kubanga egguli ekirango zina kifuna nga 5 naye mu nnaku 2-3 emabega n'abye ku mawulire aga CNN nga nabo bakola ki nabo babadde bagetinze interested kwati batya okubanga bakuba mawulire ate agabakuba kakati bavuddeyo ne bagamba nti nno emmere food and beverages dairy foodborne illnesses emmere gye mulya products ebwayogeddeko zino wammanga cheese yogurt sour cream kati mwabanywa yogurt abanywa nga biva bweru ew'eggwanga bino biri bibekwatako nnyo nnyini ddala kyenabagambe kiri kyamugamba nti nno nze
ndiso simanya bikoze bitya n'ogenda mu maaso ogula mu supermarket ebintu bwe bityo akati bagambye nti nno list bakoze eki baziiseeyo olw'ensonga nti nno beekengedde sina kwekengera kwokka wabula bazuddemu kye bayita bacteria emanyiddwa nga listeria infection eyo bagamba serious infection eyo kakati bagambye emmere eriibwa erimu kibayita infection eyo erimu kibayita bacteria mweyo emanyiddwa nga listeria monocyanogenes nzibu nnyo nnyini ddala kakati laga tino mukome kyemugenda okukola kiri kimu kyokka kubanga eno bacteria kasambera mugiridde mu byokulya ebyo bye mulya bye bayogeddeko dairy products n'ebintu byebogeddeko ebyo ebiri mu supermarkets ez'enjawulo bagambye nti nno bireetera ekisooka omusujja ne bireeta dayooleya loose stool ekiddukano n'endwadde endala zonna eziva mu kyebayita nga food poisoning ne bagamba nti nno ate eno kano akawuka oba listeria infection tetera kulabibwa kati olaba muntu kulwala olaba muntu kolaki nogenda mu ddwaliro ne bakibera nti balaba bulwadde bonna kubanga olina munange obulwadde buno oba olina infection zino zebogerako ne bagamba symptoms bazikubulidde already ojja kuba osesema ojja kuba oddukana ojja kuba olina omusujjasujja ojja kuba tiweewulira oluusi n'obulago oyinza okuba nti bukulumaaluma otyo era bagamba nti nno kino kitandika nga wayiseewo wiiki nga emu paka ku nnya ng'akama okuba nti munnange olidde emmere oba ng'onywedde ebintu bino ebirimu akawuka ako muganange atuuliriza maze okutegeeza nti nno eno bwe batugamba nti emmere kati ebintu byonna ebikolebwa mu mata ebintu byonna ebikolebwa mu mata wane waffe e Uganda simanyi siri sure oba tebannatubuulira oba ddala babikebera nti oba babikedde basangamu obulwadde buno naye ng'ebweru yo FDA Food and Drug Administration yamaze okuba nti erangirira ebweru w'eggwanga ekitundu kya America wane waffe maybe tuyinza okuba tuyali safe akati mwabagula ebintu byebweru baga stand warned mugwa kibayita pasteurized milk mugwa kibayita cheese ice cream raw and processed vegetables raw and processed fruits uncooked pork oba ne bagamba undercooked poultry enkoko etasiikiddwa bulungi oba etafumbidwa bulungi sausages hot dogs dairy meats smoked fish ne raw fish nemmere nena ebaki eva mu nnyanja other seafoods mbage ojja okuba nti ogisanga muganange isera n'ebiki n'ebyennyanja ojja kuba bitemu nnyo munafu okola ki osangamu obuwuka buno oba obulwadde buno kakati owulidde kimaze okuba nti nkutegeeza n'ensonga bagamba igwe munnansi oyinza okuba nga oli eyo kuba ebintu bino mwe mubigula temugenda bifumba ogulayo gati togenda mufumba ogenda munywanga bwali ice cream togenda mufumba ogenda munywanga bwali naye bagobanga bagamba nti ekitta akawuka kano kiri kimu kyokka nga obanga for example ofumbye ekintu n'okifumba emmere yebalimu akawuka ako n'okifumba ku degrees eziri waggulu temperature nga bagamba temperatures nga waggulu wa 65 Celsius kitegeeza zijja kuba ota bacteria eyo naye jjukira nti emmere esinga obungi gye kalimu ate tefumbibwa era mujja gisanga ng'eri mu supermarket wali yamaze okuba nti yeteekebwateekebwa bagipakinze ne mulya n'embeera bwe mutyo omugana ng'atuuliriza so mulina okuba nti mweraliikirira ku lwekyo ekyo nkigambye ensonga kyolina okweraliikira ku makya ng'ozuukuse akati manya kyolya gwe munnanga atuuliriza manya kyoyingiza mu mubiri gwogwo kigenda kuyamba ki okiguzeewa bakikolerawa otuta ovunaanyizibwa n'omanya kikolebwawa kampani pitivu nnyo wano mu ggwanga erya Uganda zikola ice cream naye ng'ebyaddawe otuuka emmanju gye bamukolera okwata ne ku nnyindo oba ne ku mumwa nga toyagala kumanya kampani zipakinga kibayita ebyokunywa bino yogati yogati biki kampani ez'enjawulo naye ng'amazima gennyini wotuuka gye bakolera wennyamira gwe kennyini nejjukira mmwe bimulya nga otegedde bivaawa bitamba bitya olowooza gavumenti ejja kuyamba ye kukeberere omutindo of course ejja kikola omutindo kubanga lwo naliko ebyaddala oli n'awanika omukono n'agamba nti nga ffe baludde otukakasa omuntu omu n'agamba omunene mu gavumenti n'agamba nti abo mbakakasa enkya mbawe certificate yaabwe kakasiddwa so kitegedde muganda ng'atuuliriza akati eyo ensi mwe tuli mwe tutambulira naye
okulabula ko kumaze okuba nkolebwa era nwezo mukutegedde bulungi nnyo mumbeera bwetyo ate olwaki nedda. Program Behind the News tekuleka kyekimu, tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Mugana ng'atuuliriza gwali ku Impact FM radio lwasamenye oli wa mukisa kubanga list of tegeera ofuna okumanya okwenjawulo ogenda maaso wankubeerawo. Akati gye buvuddeko awo mbadde nzija nkutegeeza muganda wange nti nno ensi mwe tuli mwe tuwangaalira waliwo Katonda agitonda n'agituwa nga nnungi nnyo n'agitukwasa. Bw'agitukwasa waliwo bagagga abalina okuba ndiyo bagitwala bagimubbeko. Katonda alina bajja be bwana kuteesa kwa Mukama yatugamba Katonda yatuwa ekigambo ekyo kirungi nnyo. Katonda alina bajja be. Bajja baabo be bamu kwa abagagga abavaayo okuba ne bakontrolinga ensi eno okuba ne bagiina mu ttaano nga bagikwata bati. Akati muganda wange atuwuliriza ebyaddala Katonda alina bajja be ebyaddala. Be bagagga binyonkondo bagala kumuggyako obuyinza bubeerenga nabo bwabwe batukontrolinge embeera ebeerenga munno ebagirina mu ttaano nga tekyali mikono gya Katonda. Ng'omwana w'omuntu tokyalina kyoyagala kuba nti okola kyonna kyonna kirala mbw ate webaze Katonda mbw akwadde ekyokulya webaze nedda nga webaza abantu abo bennyini abagezi maaso okuba nti bakuwa kye bayita ekyokulya abakontrolinga nga bw'ogaana balina kye bakola nga bakuyina mu kacupa pati bakutadde mu kacupa bakulengera tewenyeenya bw'osukka bagamba ddawo n'oddawo nga buli kimu nenge bakirina. Kakati abagagga bano babinyonkondo bageze maaso nga bapulaningira ensi eno kwe tuli kwe tuwangaalira era nga bwekyo kiri. Kakati gye vuleko kembabegakaawo waliwo okuŋŋaano omanyiddwa nga World Economic Forum. Olwo lwo zino baziyita International Non-Government Organizations for Private and Public Sector Collaboration. Era abatya kubeera wali mu Geneva, Switzerland. Bafominga ekintu kino omusajja bwemitanga Klaus Schwab yavaayo nawomu ku abo nagamba nti batandikewo kino World Economic Forum. Naye ekyewuunyisa abasajja no batuula wali ba CEO babinyonkono baki kuba NGOs bapitirivu nnyo nnyo okuva mu nsi yonna waliwo balowooleza ensi multinational corporations, government, civil society bonna batuula ne balowooleza ku kye bayita ensi era nga kibaliko kiri kimu kyokka bo kye baagala kye bayita great reset. Nti balowooza ne Katonda ng'atonda ensi eno yagikola mu ngeri nga eyinza okuba Katonda yaggwako. Kati bweggwako bagamba nti okuggwako okwo kwa Katonda kubeera ebbali. Bo balina okuddamu ne bakola kye bayita global redesign. Okuddamu okudesigninga ensi okusinza ku bo bwe baagala wabula singa Katonda bwe yakola kibwe yagitonda. Gwegwe omulamwa gwabwe omukulu ennyo ensonga bateekawo kye bayita initiative ezo bakola global reset ne global redesign. Baga nti ensi yetaaga okuddamu okuddaabulula bagiteeketeeka bwe balina okuba ne bagiteekateeka bo nga bo omwana w'omuntu waliwo okuba nti munange ekintu yakikola. Akati bye bayitamu emu ku ebyo naggamba nti nno oba kye bayita baga nti balina okulowooleza gwe omuntu bakontrolinge bakwate bakontrolinge obeera tolina gye weenyenyeza tolina kyoyagala okuba nti okola tolina kisobola kuba nga munange weekolera wabula nga bagamba nti kola kino okikola bukozi. Kinagga tutasa okuba tulaba enkola ey'abasajja n'abakazi bagenda maaso okuba nti bakola ebikontrolinga abantu. Naga nti omuntu bamukontrolinga batya ng'omuntu balina okusoma bakusoma ne bakuyiiza then ne bakola ekibayita kuba bakimanyi Katonda akutonda oba kibayita common sense. Baga common sense is not common naye ate common sense bakuzaala naye ekkiriza obagaana. Ge magezi ago gojja ku bakadde bo go tewali kusomesa teyakola ki kibayita common sense. Okola ekintu nga tewali akugambye naye nga ate okoze ekintu mu butuufu bwakyo. Kakati ebyo nebinnewo biraawo bwekyo that's the kibayita natural intellect amagezi amazaale. Mukama agatuwa ebyaddala naye bwekibaga kiri kimu nti aga amagezi Katonda gakuwa baga gasubstitutinga kugajjawo bakuwa amagezi omwana omuntu gakuwa kibayita artificial intelligence. Artificial intelligence twakyogerako naye kati amawulire geguwa because kigenda maaso ekiremega w'amawulire gano oba gabaddewo wiiki eno ennyini. Akati kibayita artificial intelligence luli baali bakyogera mu nkukutu
ne kati abagagga bava ne bakyogera mu lujjudde gye mujje tugende eyo bakuba bakutegeerera gwe omuntu munnansi nga lukyalimu wadde n'amagezi n'agamba bakola kyolina okuba nti okola gwe nga munnansi. Kakati wuliriza lwaki bino ebintu mbigamba kubanga wiikendi yennyini twogerako enaku babadde lunaku lwakubiri abantu abasukka 30 bavudde ne beekalakaasa nga beekalakaasa ku kintu kimu kyokka ekimanyiddwa nga Open AI ku office za Open AI artificial intelligence eziri wali mu San Francisco nga kibagamba ki nga bagamba ekintu kimu ndi company bagamba beekalakaasizza kubanga Open AI evuddeyo bulungi nnyo okuva mu lukiiko olwatudde World Economic Forum ebimu ku ebyo ebyasaliddwawo wulira ebimu ku ebyo ebyasaliddwawo Open AI oba World Economic Forum kyakuddira artificial intelligence okuba nti luli bali basooka ne bakukontrolinga gwe ng'omuntu akati bagenda bituusa betekere mu kibayita mu magye then si mu magye gokka wabula abeere nga basobola okusindikira omusirikale nga si musirikale wa bulijjo nga si muntu wabanga omuntu oyo waliwo amutegeerera omuntu oyo bamuwadde bateekamu kibayita bamupuroguraminga genda okole kino wiiki were twali twogera ku chips ez'enjawulo microchips bateeka brain implants zebateeka mu bwongo ne bakontrolingira awo. Kakati wuliriza bagambe nti nno waliwo ebintu bimu byebatuuseeko ku ekyo kyebayogerako kyebayita Open AI artificial intelligence eno. Lwaki bagambe nti nno basobola okuyingira ne mu system zonna luli tubadde ku kintu kimu nti Open AI oba artificial intelligence badde babikozesa nnyo nga bikozesa mu computers mu masimu mu tekinologiya bwatyo kati batuuse ku level egamba banasobola okuyingira kati mu system mu bwongo bw'abantu. Bakikola batya ekyo? Kasogezijjawo kino artificial intelligence Open AI yageze mu maaso wuliriza nnyo wuliriza yageze mu maaso neyingira mu government servers eya China eya Russia Iran North Korea mu akaunti zaabwe nagamba nno badde bakola ebintu ebirwaninga nga tebabyagala babita not things akati kyebakoze ne baziggala accounts ezo mu nsi 5 era accounts ezo ne baziggala mu nsi ezo. Lwaki? Baba ku monitoringa bakuspyingako balaba kyokola kyogera maaso okuba nti okola mu mbeera yonna bwetyo. Akati bo bayinza okuyinviringa computer ne bagiyingiramuko osema kusindikira ekiwuka noge ekiwuka kizze ku computer yange kizze ku flash kizze ku simu yange ebyo bibuka bwe bityo. Akati eyo level gitubaddeko eyo level ninga olusi balwaninga codes ne bayingira mu system zonna bwetyo mpola kwe tubaddeko eyo level. Kale jukira bino babikola ebyo nga bayikola lwaki nti ekyuma kyemukozesa computers amasimu biki bina software bina chips bitamuza amasannyalaze bikola ki bino bibimwe bityo nti information yonna ebeera eri stored somewhere nti oli agiyingiramu na hacking na chankanya buli kimu naso okuba kuteeka ku zero na ku deletinga oba nakwongeramu oba nakola ki era bavudde ne bewana ne bagamba nti no we disrupted 5 state affiliated malicious actors, 2 China affiliated threat actors known as Chaco Typhoon and Salmon Typhoon, Iran affiliated threat known as Crimson Sandstorm, North Korea affiliated actor known as Emerald Slit, and Russian affiliated actor known as Forest Blizzard. Open AI team bwetyo bweyagambye. Kakati bintu birabange ebyokusaga nti bayinza okuba ne bayambye ensi bweti oba ne bagaa ti kale data baddagira kuhononeka biki naye system bazikyanka naye zonna. Kati wulira tubadde kutuli ku ekyo abasajja bavuddeyo ne bagamba badiscussinze ku World Economic Forum nti kati Open AI oba artificial intelligence egenda kujja mu kibayita mu bantu era balina kye batuuseeko mu bantu. Wulira bagenda kutegeerera kye batuuseeko mu bantu bakituuseeko batya. Banaffe beekalakasa bagambe nti nno wuliriza
statement yebafulumiza abekalakasiza bagambye you don't have to be a genius to understand that building powerful machines you can't control is maybe a bad idea. Tewetaaga kuba kagezi munnyo mugezi nnyo okumanya nti nno ebyuma byomuli mu kuzimba kirizo bemutasobola kuba nti mukontrolinga nti bizibu nnyo bijja kubeera nti ekirowoozo kikyamu. Lwaki babyogedde bino? OpenAI kasavudde ne confirming nga kati yogera ekola ne US Defense Department ku kibayita open source cyber security software. Akati bano bagamba ekintu kimu nti nno kuba abasajja babadde bewaana luli badde bakontrolinga byuma byokka badoze ku level controllinga abantu. Akati wetubuliza omuntu omukontrolinga batya mugana ng'atuuliriza. Ebyo ebibuuzo bingi nnyo nnyini ddala. Answer tuzirina, sijja kusindika wala. Answer ziri wano wennyini ku Impact FM Radio Samanja kanzije bakola basabasebe bano okontrolinga kibayita omuntu artificial intelligence yo enebe ekolotya muntu. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Mugana nga tuwuliriza akaseera kano katuuse kati oberenga munange owuliriza ompa ku matuugo omwana abadde ali mu kuba nti munange akukayanya musimbe bbeere abadde ayogera mugambe sirikako mubanga radio badde wansi jongeze ensi biringese okwanga tegeera emanye waje tugenda wawe tuli munanga atuliriza. All right, okay, kamalo kuwana te edobozi lino tugende maaso turabe magayi tino abasajja bagina okuba ndi bagenda kutukontrolinga bagambye uliriza kigenda maaso mugala nga atuliriza nno bagenda kulowooleza gwe nga kyogenda okukola mu maaso bakimanyi kyogenda okukola mu maaso nga bakimanyi kalemba kyenaakola mu wiiki ejja nga bakimanyi ne kati omuntu ddala atali Katonda nga mwana wa muntu amanyi ate kyengenda okukola mu nnaku 4 oba 5 kitegeeza nno yaba kintaddemu mu mutwe. Uliriza njagala njogereko olunaku lwaleero ku biseera by'omu maaso eby'ebitonde era nga bye biseera by'omu maaso eby'obulamu. Tuyinza okuba nga ffe kale that is mugigi ogusembe gw'abantu bana batambuza amagulu abiri just mu kyasa ekimu oba bibiri ensi ejja kuba ejjuddemu ebintu ebitonde ebyenjawulo okuva ku ffe ekitegeeza ati nno tuba tuli banjawulo. Tujja kuba tuli banjawulo nnyo okuva mu Neanderthals ne ba chimpanzees that is human development. Kubanga mu mirembe giddako egijja tugenda kuyiga okukyusa n'okugeta emibiri obwongo n'ebirowoozo. Naga kino kigenda okubanga kyekigamba ensi byefulumya mu kyasa kino ekya21. Si bino byakugira nti nno muyina amakolero ag'engoye simanya motoka simanya byakulwanyisa naye emibiri obwongo n'ebirowoozo. Kakati ebisa by'omu maaso ddala bina bitunula bitya mu mbeera gye tulimu gye twogerako bye tuteekateeka. Kino kigenda kuba kisalibwawo n'abantu abo abalina bannanyini data amuyita data demugoso okusafinga okegera ku internet data abo bagenda kubanga balina data mu tano zaabwe bagenda kubanga bakontrolinga ebiseera by'omu maaso si by'abantu bokka naye ebiseera by'obulamu bonna kubanga olunaku lwaleero data kyekintu ekisinga ebbeeyi mu nsi yonna. Mu biseera biri ebyedda ettaka kyekira ekyobugagga ekyakisinga naye ettaka ligenze mu maaso nga lyate liva mu mikono gy'abantu abangi ligenda mu mikono gy'abantu abatono ate abantu banaga okuba nti beeyawulayawula ne batayota kufunamu abagagga n'abaavu. Mu biseera bino bye tulimu amakolero gagenda mu maaso ne galyawo ettaka ng'ekyobugagga ekisinga amaanyi. Nangamba nti nno naye singa amakolero gatuuka ekiseera nga abagafuga bantu batinnyo bwe bati then abantu oba n'obuntu bwewulamu emirundi ebiri ne tufunamu bali be tugamba nti abagagga binyonkondo ate tumamba nabyabufuzi politicians. Kakatudde ku data agenda kuba nti alyawo kiruyita amakolero n'ebyuma yemukozesa. Nangamba data agenda kulyawo ebyuma yemukozesa ate singa data omungi ennyo abeera mu mikono gy'abantu abatinye nnyo bati ab'olubatu abantu bagenda kuba nga yeewulamu si mu bibiina wabula bagenda kuba nti beeyawulamu mu bitonde ebyenjawulo. Lwaki data wa mugaso nnyo? Uliriza wa mugaso nnyo kuba tuse mu kaseera nga tusobola okuyingira hacking
tusobola tuyingira mu kintu si kompyuta zokka tusobola nakati okuyingira mu bwongo omuntu ne twakinga mu bwongo obw'abantu n'ebiramu ebirala ebitonde ebirala. Waliwo enjogera akaseera kano kennyini ey'okuhakinga amasimu, kompyuta, accounts, banka ez'enjawulo. Kati awo tuvudde baba tufunye kati amaanyi n'amagezi agaga kati batugenda tuketta obwa abantu bennyini. Hacking okimanyi ekitegeeza. Muganda wange bino byenjogerako si bigambo byange. Level batuuse ku level egamba tebakyali kuba nti okete omoyo gati no hacking. Olienza okujja mu simu yo oba ku account yo, uliriza hacking eyo ajja mu simu yo mu account yo, kale olina ssente ku account mu banka, asobola okuyingira mu system n'ajjako ssente zonna n'adeletinga ssente n'azijjako n'oleka nga account esigadde enkalu. Asobola okujja mu simu yo obona ku mobile money n'ajjako ssente zonna ziriko n'azijjako. Asobola okuyingira mu company yo n'ayingizemu ekiwuka, file zonna ne bazideletinga ne bazisiimuula. That is hacking. Obana baby ama bene byolina nabanga abitutte. That's hacking. Abasajja bagambye tibakyali ku level ya hacking at computer, masimu, bank account, bichi kadi ba hacking bongo bw'abantu, birowoozo na mibiri gy'abantu. Obuzubuli udamugana ngatuliriza. Hacking. Bwabanga sokudelitinga n'asimuula ekintu mu computer oba n'akikyusa n'akola ki kitegeeza wayingira mu bwongo bwo agenda kusiimuula. Abamu ebintu bino tubiyogera nali counties emintu emu kwebibadde bijja ibeerawo nenzukira nga tuli mu 2023 Big Brother yakyakira ennyo wano nga abasajja bakuteekateeka batya nti bajja ne batwala Gayitano mugana wange Gayitano weri Kalungu bamutwala mu Big Brother house e South Africa n'abantu bannya abaalimu. Oyingira mu nnyumba nagatu ofuluma tujja kuwa sene emyezi 3 giweddeko abadde mula babuli lunaku. So nokera ku macha no ngabo ozukuka otya otya otambula otya oyogera otya ne banno onaaba otya weyamba otya onywa omwenge otunula otya bakuwa omwenge onywa ne banno obeera otya oyomba otya byonna nga basajja babirikodinga. Big Brother is watching. Nerisedde ne tugamba tino all seeing eye of outsiders liri mu kulaba. Kati abantu batamanyi kimu nti mu kulaba bali codinga buli kimu. Kati data oyo gwe bagenda okuba ne bakozesa data ba programming abantu ebisere by'omu maaso. Kyova ntino balikoyesa mu cyborg, mu Terminator, mu robots. Kakati bazze bagenda kuhakinga muntu nga bakozesa ki data. Aina data ya controlling omuntu. Data bagenda mukola batya. Tosobola kuba na data nga toyina kibayita kyogenda controllingisa. Kiringa oga tosobola kuba na data nga akuyamba nga toyina simu. Tosobola na simu nga toyina technology. That is kyebagenda digital migration wetandikiraawo. Sima tuli fenna. Digital wetandikiraawo. Nti olunaku lwaleero oba toyina simu yo togiverifyinze bagenda gisalako. Bw'oba toyina ndagamuntu nga teyina chipu tojja toyina ndagamuntu. Passport ya teri digital bajja gisalako. Toyina medical insurance bajja bisalako. Buli kimu kyekwa kiri mu kachipu kali. Kachipu ako kakontrolinga olina okuba nga olina data. Kali data oyo gwe twogerako bamukontrolinga naki satellite, internet, satellite. Kyova abasajja bawanikayo satellite buli lunaku bawanikayo satellite. Muganda wange kankutwaleko mu 2023 oli ekyaliwo Big Brother Africa yali wano South Africa. Gayitano yasoose ku line. Oyo Gayitano oluvannyuma lw'okwegaddanga ne Abi online ku mpewo ng'ensi yonna neraba bamugamba ati nno kati bakwadde ekirabo ogendako mu Big Brother UK, Big Brother House UK ng'ava mu South Africa 23. Omuwulidde Gayitano mwana waffe Gayitano kagwa. Ekyo si kyekikulu ekyo. Wuliriza ne bafreezinga bonna. Ne banifreezinga bonna. Impact FM kwali mugana nga atuliriza nga sina kwata masimu gammwe sima bambatiisa oba sibatiisa naye nga sirimu batiisa akati bigenda maaso kwandi bigenda maaso kwandi bikolebwa mugana nga atuliriza akati abasajja bawuliwo movie gye bakola megakaawo uliriza abasajja balumba omusajja mu nyumba ye ne mugamba nti no for example Kalema tukusiba olunaku lwaleero ku lw'emisango gy'ogenda okuzza mu mwezi ogujja ku ssaawa bweziti. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.
tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike Impact FM ku oli mugana nga atuliriza radio Lwasa Mayinja awo tuliyo tuse baga kati actually movie bagita minority report yes naganti mitu you know sometimes we bazanya movie baba ku script but wani badde kulaga Big Brother atuwese bagamba tino you freeze kati information ene ba downloading ku bantu abo bamuteka mu system mu chip ezenjawulo ndio bana bakuwa ebirowoozo bana kuwa ebirowoozo byani bakusimula wani movie bakusimula batambo bulubongo bupya obongo bakutekamu bupya birowoozo bipya wamba ku noti musamu noti 5 984 togereko nammwe gwate sebo nayogera nga abali ebukoddomi ayayayaya unanga ogamba otya wanji webali kuliza sebo amakumbi wanesanga sebo ebalizanyo programu eyo wewawo sebo Dr. Fagamba kinja kwogera muko naye nange mbadde kene nakaseke naye nakomye wulu nakulajjo ebale nnyo ebalire ddala naye tenasanzeeyo ketayogerawo kali kakyali okuba nasanzeeyo wano ng'okyamidde essemuto nasanze omuntu afuyidde yiikaanya naye nga mulangira newe oba weetaagamu bbombo kunywako tosobola kulinogamu ekiki era kali nako waliwo ogwo nabuuzizaako nangamba bakyakakozesa akalawundi apo mufuuyira mu kasooli nako bakyati banazibuka maaso awo nako nawulidde nti kakyaliyo sebo naye nenkubiriza abantu nti byonna weebiri nga mulangira bw'obisoma naye bino bye tusobola okukolako tubiteeke mu nkola sebo wakanya okulya kasooli omufuuyire wakanya okulya ennyaanya enfuuyire kubanga okisobola kyotosobola kireke tonywa mazzi mafu okitegera mulangira butereevu ebintu kwegamba tujjenga ebitonotono bino byetusobola tubirwanyise kuba tojja kujjako saati ogende ku konteyina wali okitegedde bali mu bizinesi zaabwe naye no kyosobola tokikola tolya capati ng'agisiise tayoza kisowaani kwesiikiddwa tolya mpuuta ng'olifaliwa butto butagaana ono wali wagwa mwende omwaka oguwedde nakati ajja ayongerako bwongezi togirya mulangira kandekire n'abalala bateeseeko neyanze naye dokita ngenda kukwogeramuko naye mukama wange kale wali nyosebo okay webali nnyo bali eddala dokita ali yangambye bali eri mu northern uganda bali mu northern uganda naye osobola okuba nga oweyogerako naye mu mbeera bwetyo ono agambye nti nno agambye ati ono agambye nti nno agambye mulangira leero amaanyi geeyongedde okunzigwamu olwoyo gw'otuvuunulidde bw'abadde ayogera nze musajja wa NRM mu Kibogo Isangole Kagulu Buyende district naye Katonda atuyambe aya basi mulangira mukama yeebazibwe nnyo nnyini ddala They are nobody who can eliminate the natural style of God. These guys are educated idiots. Nze mwesigwa Adrian Dodos Echebando. Ebale nnyo muganda wange. Impact FM kwoli. Ekifobelisa okumwengole Kagulu Buyende district. Sebo. Sebo mulangira webale. Weewaawo. Katonda yeebale kukozesa webale kubuusa igwaka. Katonda akuwa ekisinga bulungi naye banaye. Ensi eno yeja tujawa kubanze amazima geni mpulirisa ebintu by'ogenda tusomesa myaka nga 5 inyuma aya amazima geni buli ky'ogenda oyogeraku amazima geni enjire nga nkibona ayi tukoze tutya kuba omuntu n'ogezaako okumubuusa saawa eno buti abantu baera kunsiga enkolerere saawa eno abantu buli muntu ali kulima ali kufuwera otwasimbanga amaido ife kukyali eno eza bw'osimba amaido ogafunanga otogafuweire eza bw'osimba guma mulongoose wamu kayongo n'atameraawo tabananga abairugavu mazima gene ebintu by'abazungu tubikendeeza obikozesa tukweyanzinza amaino Kibogo Isandi musaada wa NRM ino webali mulangira kutusomesa kale webale nnyo munnange Isa webale nnyo batwalire nnyo abeye Bugende Impact FM kwoli mugana nga tuliriza tugenda maaso wanji munnange Impact FM kwoli amanja wasakwane asinga ndino bubiro nagojje sebo kyamazima mulangira otubuusiza era webale nnyo mukama akuwa omukisa amina sebo
naye kyetusaba bannayuganda era kyetulina okukola kwebereramu kyotasobola okukola kireke naye kuli ebintu ebikola ebiro ebyo ffe tusobola ebimu okubyejjako. Yes. Sigadde wasako n'ebyasebo bya webale nnyo bwana Waswa. Ebyaddala kyosobola kikole, ekiryawo kikole, tugende maaso. Impact kwoli wamma. Webale kuweereza omulangi. Webale kuwuliriza munange. Nze Kato wano Nsambwe Mukono. Nsanso kuwulya bwana Kato. Kakati webale kusomesa ggwanga. Weewaawo. Yes, munange. Kakati waliwo ekintu kye nnalaba. Nagenda n'engula amata ku ddayale kuba naye njagala gegesa ndabe. Kati amata ago ne ngafumba. Naye mu gafumba ne ngalekawooko ndabe ogaba gafudde. Gabanga ganene agafa agavamu nte. Naye amata ago wegaasa tegakutukakutuka. Gakwata bukwasi gabanga labba bbandi. Ekiki? Naye mazima nagamba bisigala byetunywa. Naye webale kusomesa ggwanga tetuyiga. Kale sebo. Era twongera okunoonyereza. Neyanziza nnyo. Okay. Alright, munefatu wagambye. Just imagine kati oganyode gagenze mu lubuto, chechi nabira mu lubuto. Good morning Mulangira Kalema. Thanks for the program. As for me, I refuse to be hacked as well as being deleted by global elites. Give it a chari wajala. Oh. Nange. Kale so Ghana niyo no Ghana otya Ghana system. Oboso Ghana kisoboka. Wanji Kayitali Francis Masaka. Nsanso kuwuliza sebo. Naye mbadde ndowoozaako nti singa abantu abamu bategeera nti Katonda takyasoboka era tagenda kusoboka bandibadde nga batuwaamu akatiibwa. Naye kye mbadde ndowooza kantumireko kuva afande wange kapiteeni Mubiru bw'abanga naye asobola atera okuwulira ebintu bino. Naye munange Kalema weebalo tutaasangako buli lunaku buli kumakya bwe buti naffe ne tusobola okutegeera ensi nga bw'etambula. Neyanziza nnyo ssebo. Okay, udeka bugenze nuzanse mbiono yeka miringa mvo wano. Impact FM. Sebo Wanji webale kuwuliriza ssebo. webale kuwuliriza sebo. Batangi simanyi pulogulaamu yo. Weewaawo taata. Era buli lwa mukaaga. Ate era n'obutali lwa mukaaga. Era okunoonyako n'endaba ebigambo by'owulira eggwanga. Weewaawo. Naye kino kyekiseera buli Munnayuganda okwebeereramu enjogera bw'egamba. Okukola ekyo kyoteekeddwa okukola ekituufu. Naye bannayuganda tumala galya ate tetuwuliriza na bigambo byogerwa basajja ngammwe abakola okunoonyereza. Naye webale kutuweereza ssebo era Mukama akuwa omukisa. Amina ssebo. Alright. Abingi batuwuliriza. Ebigambo byange nsolo kwanti mbawa olunaku lwaleero. Bingi bikyagenda maaso. Of course n'obudde buba tusazeeko. Tunayongera awo nate olunaku naddako. Mbasibudde mbagamba ere bulungi nnyo munnaffe atuwuliriza. Bane mulye bulungi. Mubye ku greens mujjemu ku butuwo ebyaddala. At least tukole ebisoboka. Munnaffe atugwe tukole ebisoboka. Osobola okufumba amazzi ag'okunywa. Lwaki togafumba? Ebisoboka mbikole, ebitasoboka mbirekere Mukama. Njaga Mukama muleetemu nga oli mumaze namwe okuba mumaze okukolako bye musobola okuba nti mukola. Mukama Katonda bakuume omulangira Kalema kigange. Bye bulungi. Mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.